po jako akawuwo tuleme kutunuulira Kampala ne Wakisowoka. Sabaminister wa Uganda Honorable Ndugulu Hanalugunda asiimye era ne yeebaza buli muntu amakampuni n'ebitongole ebivuddeyo okuwaayo ebintu ebyenjawulo mu kaweefube w'okudduukirira omulanga gwa gavumenti mu kulwanyisa nawookera w'ekirwadde COVID-19. And make sure that we increase the arms, the armamentarium in the fight against this problem. It is true Uganda has done fairly well. We have been led very well by His Excellency the President. Sabaminister era agamba nti singa Uganda eyongera amaanyi n'okwataganira wamu ekirwadde kino yakukiwangula olwo nno eggwanga liddemu okutereera nga tewali bweraliikirivu bwonna. We have been immensely supported by the population who have been amazingly vigilant to make sure that they play their role to identify issues that should be tackled in order to help us defeat the pandemic. Mubalese obuyambi olunaku olwaleero kubaddeko bannakibiina kya DP nga bano bawaddeyo emmere ewererako ddala okuyamba abali mu bwetaavu. Kilo 6 kino tukikoze mu linnya ly'ekibiina kyaffe ekya Democratic Party n'abakulembeze n'abamemba bonna. Waliwo bamemba baffe bangi nnyo ababadde bawaayo emmere si kawunga kokka, ebijanjaalo, omuceere, amatooke, mwogo n'ebirala mu districts ez'enjawulo. Enkya meewa Mukono n'abakulembeze ba DP bagenda kuwaayo ebyokulya eri task force ye Mukono. Eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Gilbert Bukenya naye y'omu ku badduukiridde mu kaweefube ono ng'ono asabye abantu okusigala nga bagoberera amateeka okusobola okwewala ensaasaana ya coronavirus. Ffe nze ndowooza ne Katonda waffe akyatukwatiriddeko kuba wonna wonna gye kali kasala abantu gavumenti yaffe ekoze bulungi nnyo. Nze nasoma obulwadde obwo obuva ku muntu omu ne bugenda kumala manye obuzibu bwabwe naye President Museveni guidance eteekawo mutuufu ddala. Sabaminister bano beebazizza olw'okuvaayo ne bwe basobodde okulaba nga bayamba ku bali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'omuggalo. I am convinced that we are going to defeat it. We need to galvanize ourselves, add more effort, and indeed put the enemy that is facing us to rest. Let me particularly also highlight the role of the political leaders. Amyuka Senkagale wa DP Fred Mukasambidde agamba nti okussa ekimu n'obumu obwoleseddwa mu kulwanyisa ekirwadde COVID-19 singa kisoboka bwandisigadde nga bukolebwa mu bintu ebirala ekinayambako eggwanga lyaffe obutaddirira. Embalira kintu kikulu olw'okuba nti eggwanga lyonna kati lissa kimu tulina okuyambagana tutumalewo era twetaaga okussa ekimu nga tutunuulira mu nkola gye twabikozeemu kumbalirira n'okugenda maaso twetegereza ebirina okukyusibwa ku ggwanga olaba nga twetegekera embeera ng'eno singa eriba ekomyewo oggwanga lyaffe. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. That is according to the standard set by your office, 834 bags